Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso nagyegattako olunaku lw'eno kade tulabe enkola gy'okolamu juice nga bw'ogenda okulaba tugenda mukola mu byenjawulo mu bintu ebyenjawulo beera nga weetegereza juice agenda kubeera mulungi agenda kubeera muwoomu ate agenda kubeera muzito bulungi nnyo tugenda mukola mu ebyo ebyenjawulo tugenda mukola mu cukkamba tugenda kuteekamu cukkamba nga bw'olaba karoti, butunda, tangawuzi, kootimiiru, teekemu ne green pepper nga bw'olaba. Tumaze okussaamu cukkamba kati tuteekemu karoti. Oyo karoti muwate bulungi omwozeeko musaleesale butontono. Blender oba olina okubusala nga butontono esobole obukuba obulungi. Eyo ntangawuzi. Teekamu entangawuzi mu juice. Tojja giwulira toteekamu nnyingi. Teekamu butono katontono katangawuzi kalungi nnyo mu juice oyo. Kati tusooke tukube ebyo ebisoose. Tugenda kuteekamu wamu ne ovacado naye tugenda muteekamu saagala tumwerabire kati oyo tusoose omukuba tuli mu kumusengejja funa akasengejja nga kalungi. Kati ngako kalimu obusengejja bubiri kalungi nnyo sengejja juice oyo gw'osoose okukuba nga bw'olaba yozaamu mu blender amazzi agoyozezzaamu ddamu ogayiweemu kwegamba yisaamu amazzi ago amafumba amalungi g'okozesa juice asoose y'oyo kati tuddemu tukube ebirala tutaddemu yuuyo green pepper mulungi nnyo mu juice oyo green pepper. Omanyi juice ono tunywa juice okuwoomerwa ate n'okwejjanjaba ne tubeera nga twejjanjaba oba okuwa omubiri gwaffe amaanyi ne guma gujja kulwanyisa endwadde oba obuyitibwa kootimiiru obukoola nabwo bulungi nnyo mu buteekeyo mu juice tojja buwulira wadde n'akamu era singa omuwa omuntu n'amunywako tajja nakimanya nti mulimu kootimiiru oba mulimu green pepper tajja biwulira bukwegamba bibulira muli ate nga jjukira ebintu ebyo birungi nnyo mibiri gyaffe ekisooka obeera olidde bibisi kuba juice abeera mubisi ng'omunywa. Teekamu n'obutunda funanga buwerako. Ebintu ebyo ebya green birungi nnyo biyamba emibiri gyaffe era mu abakola juice kola juice ng'ogenda mufunamu teekamu ebyo ebigenda okuyamba omubiri gwo mukitegeera kola ka juice ewaka okawa abantu bo babeere nga bafunamu ky'oba olaba nti omuntu ajja kuba n'omubiri gwe nga tegulumbibwa ndwadde buli kaseera olw'ebyo by'abeera alya oba by'abeera anywera mu juice kati nga bw'olaba kati nabyo tubikubye tuli mu bisengejja nabyo kwegamba kuba bitono olwa size ya blender eno gy'oba nayo tosobola biteekamu byonna mulundi gumu beera ng'okubako ebitonotono wano mu kubikuba olina okuteekamu ku tuzzi ng'ogenda kubikuba ekyo kikulu nnyo kimanya bw'omala obisengejja era ddamu nga tugenda kuteekamu ovacado ndowooza omulaba ne kedo oyo mulungi nnyo era bw'omuteeka mu juice togenda muwulira tojja kumuwulira nti mulimu ovacado bikulema okunywa nedda. Ekirala kali akatangawuzi ke tuteekamu kagenda kuwa appetite y'okunywa ebintu ebyo ng'owulira obifiirako bufiizi. Teekamu amazzi ng'otaddemu kedo saanikirako bulungi nabyo beera ng'obikuba ovacado yuuyo awedde okkubibwa nga bw'omulaba kola juice oyo ajja kuwoomera kugambye taddemu ovacado entangawuzi obutunda karoti green pepper ne tuteekamu cukkamba ne tuteekamu ne kootimiiru obukoola bitukozesezza juice waffe beera ng'omukolo obeere ng'omunywako agenda kuwoomera oba olina omulwadde wa ssukaali ajja kuba amunywako bulungi oba omulwadde wa buno obwaffe naye ajja kuba amunywako bulungi nnyo bulwadde bwonna omwana omuto yalwala obulwadde obw'olukonziba juice oyo ajja kuba amukolera bulungi nnyo aba ajja munywa kati juice oyo obeera ng'omusengejja emirundi ng'ebiri osobole okumalamu obukyafu obwo obubeeramu obw'obutunda bw'omala muteeke mu jjaaga oba muteeke ewantu beera ng'omutereka oba muteeka mu firiigi annyogoge oba omutereka ebbali ewalungi obeere ng'owa abantu bo banywe ku juice oyo. Nammwe aba woteeri osobola omukubira abantu bo bakasitoma abo just guyongeza ku bbeeyi olw'ebyo by'oba otaddemu oli ajja kumunywa kasitoma ajja kumunywa ajja kwewuunya juice olwo kiki wataddemu
Ekisooka oba otaddemu ebyo ebyenjawulo bye batatera kuteeka mu juyisi. Kati nga kootimeru teri amuteeka mu juyisi okuggyako abo abategeera ebyobulamu be bayinza okukuba juyisi ne bateekamu ebikoola ebyo ebyenjawulo kati nga kootimeru oyo. N'olwekyo mubeere nga mukola juyisi oyo agenda bayamba, mugenda kuwoomerwa ate ajja bajjanjaba mibiri gyammwe wamu n'ogiwa amaanyi nga tegirumbibwa ndwadde. Juyisi oyo mulungi nnyo nga bwe mukoze bwe muba mumukola. Bw'oba omanyi nti oweza emyaka 35 okudda waggulu kyandibadde kikulu juyisi oyo omunywe nga temuli sukaali. Ng'oweza emyaka 35 okudda waggulu kikulu nnyo obeere ng'ogenda weggyako sukaali oyo okumunywa. Juyisi oyo munywerewo, awooma bulungi, alimu ekiwoomerera ekyo. Sukaali oyo omulungi alinakyo, atalina buzibu, abeeramu bulungi nnyo. Kati mmwe abato osobola obbateeramu sukaali, nabo bakasitoma babeera bamwagadde bateeremu, naye tabulira wali mu kagiraasi, tomutabula lumu sukaali nedda, olw'ensonga nti wabeerawo abo abataagala sukaali. Olunaku olwaleero tutunuulidde enkola gy'okolamu juyisi oyo mu bintu eby'enjawulo ate ng'agenda kuwoomera, teekera ng'agenda kuyamba omubiri gwo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.